Kampala Capital City Authority olwaleero etuuzizza bakansala abakalondebwa nga Lord Mayor Elias Lukwago yabayise bayiteeyite mu ngeri gye bagenda okukolaganamu mu lukiiko olujja lunaatandika gye bujjako katono. Elias Lukwago ne bakansala abajja nga basinga ku bo baava mu kibiina National Unity Platform. Ekibiina kino kyaleeta bakansala 41 kwabo abatuula ku lukiiko olukola Kampala Capital City Authority Council era nga bayiseyise mu bintu ebitali bimu n'okumanyagana bokka na bokka. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago bannakampala go bayongedde ekisanja asinkanye bakansala abalondeddwa okukiika ku lukiiko lwa KCCA ne babaako bye balambikibwamu. Bano abantu abalondeddwa tugenda kutambula olugendo luwanvu. Janne gye tulina nga tulina okutegeeragana tulabe bwe tugenda gitambuza. Buli omu amanye wayimiridde, buli omu amanye gyayise n'ebizibu ebiri mu kibuga ate nange nga mukulu waabwe. Nga Katikkiro gye bwatugamba nti ye mukulu waffe ku saidi ya Buganda nga Kabaka ye kitaffe naffe tulina bakitaffe mu byobufuzi ng'ate nze mukulu wa bano nga nnyina okubalaga ebintu bingi nze bimpiseemu obuulyawo bafuniremu ekyokuyiga kimu oba bibiri basobole okuba nga bibagasa mu ntambuza y'emirimu mu kibuga Kampala. Bakansala nga abasinga bava mu kibiina ekya National Unity Platform ng'omugatte bali 41 kwabo 44 bategeezezza nti ensinkano eno ebakoze bulungi. Twaze speed kulabanga kubanga kati ye mukama waffe abantu basazeewo bamukomyewo mu kibuga Kampala kule byabakoledde wamu naffe abapya etuwayamu ku biki byalowooza ebibadde biwalidde wabiganye. Bw'oba mupya batokimanyi n'atubuliramu ku ebintu ebyenjawulo abadde nabyabadde alina otuwa ebitabo ebyenjawulo ebikwata ku Kampala ebintu ebyenjawulo kati nga nze mbadde mawulire sibitegeera kati wano nzize mu layini ndala. Size mu kintu kipya nze mu kintu kye mbadde nakyo nga nakikola dda plan nenga nkizemu for the first time as an administrator oba omuntu agenda okuba nga akola ki ateeseza ekibuga. So mpulira bulungi of course kubanga omuntu oba ne goals oba ne dreams oyina okubaako nekyokola ku ggwanga lyo kati nze ntandise step 1 yeno of course sinalayira naye banangiridde so step 1 yeno era ndi mwetegefu okuba nga nkola bulungi nnyo. Lukwago ategeezezza nti ayagadde bamanyagane era balabe engeri gye bagenda okutambuzamu emirimu. Manyi buli kanyumiro ka stakeholder kano manyi akawunvu n'akagga ebikwatagana mu kutambuza emirimu wano. Manyi nti stakeholder eno efumberekeddemu ebizibu naye bingi naye nalibadde nga ndi mulyaza amaanyi nze byemmanyi nesibibanye era nalibadde ndi mulyaza amaanyi nga ebyo sibalaze nti bw'otambula bwetyo ojja kutomera. Kansala Kyeswa Anet okuva Makindye East yeebazizza Lord Mayor okubafiisirizaawo akadde ne basisinkana. Kulembeze omulungi era njagala okumwebaza Lord Mayor kino kyakoze eri bakulembeze bannaffe ffenna kubanga ffenna tuli opposition kibadde kirungi nnyo nti abantu mutulamu ne mudiscussingamu ng'abakulembeze ne mutalwana ntalo. Wabula Lukwago ekisanja ekipya alina okwekwata ennyo bakansala aba NUP ng'abakadde abasinga tebakomyewo mu kisanja kino nga bano balinze kulayizibwa. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.